إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أولوغاندا تبانيريزا كمسما بفو أغواليرو جولة سريعة للتعرف على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. كيتواغا وكواغا تباكوليرو historical background omutonotono akwata ku Nabbi Muhammad. Tugenda kumwabulamu 1 2 3 4 5 6 7 bupaati bulinga 7 okwongera okubeera nga tumulabako. Kasooka wilaadatuhu, okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad. Nabbi Muhammad yazaalibwa mu kibuga Makka omwaka 570 AD 570 mu kalenda yaffe emanyikiddwa January December. Yazaalibwa nga talina taata. Yazaalibwa taata yaliwo naye nga amakulu yali bakamuzaala. Taata we yafa nga tanaba kukola ki, tanaba kuzaalibwa. Then olwagira maama we yamuzaala noyitawo akaseera katono naye naafa. N'agenda mu mikono gya jjajjaawe, oluvannyuma mu mikono gya kojjaawe oba taata we omuto. Oluvannyuma n'abeera nga yamuyigiriza ebintu bingi taata we oyo omutwe. Ekyo kitugamba nti hayatuhu wa nashatu. Nabbi Muhammad yawangaala nga muto ng'omwana ng'abaana bonna abavubuka, nga tanaba kuweza myaka 4 egy'obwannabbi. Yalunda ku mbuzi, yakolako ebyobusuubuzi ng'omwana atandika okuba nga yeekolera akake. Era ye mu mbeera ze teyasamirako n'okusinza balubaale, ekyo gye teyakikolako, wabula yali asinza Allah yekka mu bwomu. Bwe yamala okuweza emyaka 4 ng'ali ku lusozi oyitibwa Ghaaru Hirai. Awo lusozi luli Makka, mu kibuga Makka lumanyikiddwa. Allah yasindika malayika Jibril ebirengemuwa revelation from God. Yamutukako mu mpuku nga ali eyo nemulagira nti iqra, owange gwe soma. Nabbi Muhammad kwe kumuddamu ma ana biqari, sisobola nze kusoma, I don't have that capability. Sisobola. Paka malayika yamukwata nemunyiga embiriizi. Kale nno Allah yabeeranga amuteekako ekitangaala. Awo obubaka ne bugire ne bugenda mu maaso nga bukka mpolampola. Bila dawatu. Ye Nabbi Muhammad yatandika okubeera nga asomesa Obusiraamu mu kibuga Makka. Era yasookera ddala kuba eŋŋanda be mu kyama.
n'okukoola abaavu fukara bamwanukula omuli mukyala we Khadija, Abubakar, Uthman n'abantu abaliwo abatonotono. Bantu bangi nnyo baabonaabonyezebwa omuli omusajja ayitibwa Ammar ibn Yasir, Ammar mutabani wa Yasir. Abo baabonaabonyezebwa okussaamu nga bwakajja mu kibuga Makka. Ne Nabi Muhammad naye yayita mu bisago bingi nnyo, yayita mu kawanvu n'akagga kulaba nga atuuka bwe yatuuka n'obuwanguzi. Awo nno yali ng'akoze eki? Bwe yamala okuweza emyaka egy'anaana eddaawa ye n'okukoowoola okw'obusiraamu nga kutambudde, yafuna message okuva wa Allah abeerenga asenguke ave mu kibuga Makka agende e Madina. Hajara ila al-Madina al-Munawwara. Mu mwaka Nabi sallallahu yasenguka okugenda e Madina 622 AD after the of Prophet Isa. Awo nno n'abira nga yagenda mu kibuga e Madina n'asaasaanyizaayo obusiraamu. Wa amara bis-salaa waz-zakaa wa makaarim al-akhlaaq wa baqiyat shara'i al-Islam. Bw'etuuka eyo amateeka g'obusiraamu ne gabanga gakka, eddiini y'obusiraamu nebanga ejjula. Era mu kibuga Madina yagifuula capital city, erina commercial businesses, ebyobusuubuzi obw'amaanyi, nga trading center, era nga yewasibuka buli kimu, state house olubiri buli kimu nga biri mu kibuga Madina. Awo wewasibukanga da'wa nebanga amakubo okusomesa obusiraamu nekubanga kweyongerayo mu bitundu ebirala paka mu Nabi Muhammad okufa bwe kwamutuukako. Mu mwaka nga awezezza emyaka 63 obuwangaazi bwe, nga asiibye ebisiibo 9, n'akola ne hijja ye, Allah subhanahu wa ta'ala yamusindikira obulwadde. Sujja gwamukwata n'anafuwa kananga mugonvu nnyo, ensonga y'ekyo okubeera ng'afa olunaku olw'Emmande mu mwaka gwa 632, n'abeera nga yafiira mu nnyumba ya mukyala we Aisha, ennyumba ye nga yali eriraanyiganye omuzikiti gw'e Madina. Bw'atyo n'abanga obulamu bw'ensi yabuvaamu n'abanga yabusiibula. Essaawa zino entaana eri mu kibuga Madina, ye teyalinyisibwa mu ggulu, yasigawo kusi ng'abantu abalala. Eyo ye historical background entonotono twagadde okubeera nga twogera ku Nabi Muhammad, ebimukwatako, da'wa ye, okusomesa okw'obusiraamu n'ebifaananako nga bwe bityo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ekyo kyetwejjukanyizza era kiteeke ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi. Bw'atyo bw'oyawangaala Nabi Muhammad ng'asomeseza obusiraamu. Abamu balowooza nti obusiraamu yabwetandika kujja bintu tujja kyogerako next week.
ne babwegabanya ye ne Abubakar ne Umar. No, this was a revelation from Allah, from God the Almighty, creator of the universe. Maybe alifanya kana kuongevyo poko obusiramu yafaiva bwatutuuka mu kaseera kano. Sasa na mu Afrika Uganda obusiramu bwatuukawo emyaka 2 emabega. Emyaka oba ndeka 2 inakuwa emyaka 16 mpaka kati obusiramu bwasasa ensi yonna. Nebigambo ebyo katuukomaawo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.